Tubanyiza nje kumukuru gwafa ga celebrity track. Of course I go by names of Alan Cruz, Mr. Handsome, King of Padenka. Olunaku olwaleero lunaku lujnyogovu wano mu kibuga Kampala mu abatulabira mu nsi endala omuli UK, omuli US, eriyo abali Oman, eriyo abali Egypt, eri wona wotulengera. Naye nga genda mu maaso obeere ng'osubscribinga ku mukuru gwafa ga celebrity track, obeere ng'ofuna obeere ng'ofuna amawulire gaffe agasookawo first hand information okitegeera ku celebrity track osobola okuba ng'omujja. So muganda wange mwanyinaze genda obeere ng'osubscribinga oba subscribinga kati oteeko n'akade ogende mu maaso okuba ng'onyumirwa amawulire. Okay, tutandikidde wa MC Cuts this week. MC Cuts balina olutalo lwe balwana ne producer Side Soft. Producer Side Soft tumumanyi nga producer akoze ennyimba ennyingi ennyo omuli tusale bigoli olwa Topika Sente, akoleddeko Shiba, akoleddeko Fiye. So babadde bamukwano nnyo ne Cuts okumala ebbanga ddene naye bafuna obutakkaanya naye obutakkaanya buno bayinza okuba babumanyi babiri nga buli omu amanyi ensobi gye yakola. Of course omuntu omusi yayinza okukola ensobi, buli omu alina ensobi gye yakola ku munne. That's what I think. Sawa zino Cuts taliiwo, ali mu UK. Naye ebimu bwe yalabye nga Side Soft avuddeyo n'ategeeza ezimu ku statements Side Soft ze yakoze, yategeezezza n'agamba Cuts talina ssente, Cuts si yabadde ateeka ssente mu shamike, era n'ategeeza nti Cuts sente zabadde ateeka mu shamike yabadde azimuwa. So ebigambo bino ebyagudde mu matu ga MC Cuts. MC Cuts yabadde munyiivu nnyo and yavuddeyo n'ategeeza n'agamba MC Cuts yavudde n'ategeeza nsibangako mwavu, nva mu famire engagga nnyo. Yeah, tetuli Kampala blood, tuli London. Win London. We worked for this, we worked so hard. This is our hustle, man. I told you I'm retiring 1st June next year. I'm gonna build my house in Munyonyo, then I retire. I got money, I'm rich. I've worked 15 years, I'm rich. Naye actually Cuts yagambye n'atulaga amayumba bw'ogenda ku Instagram nga bw'olaba wano. Eno Instagram ya MC Cuts. Bw'ogenda ku Instagram ye yategeezezza n'agamba agamu ku mayumba g'ayina, ye musajja mugagga nnyo. N'ategeeza ayina convertible, ayina ne Harrier nga bw'obirabaawo. Musajja yaposting ali bino bya bugagga bya MC Cuts. N'ategeeza n'agamba era bw'akomawo aleeta super custom mpya MC Cuts. N'ategeeza era bw'akomawo Fiye agenda mugulira kawundo Harrier. So n'agamba ebyokukola ayina bingi nnyo. Yabadde ku after 5 ne DJ Roger ngezaako wano noonya gundi. Yes, yabadde ku live ku after 5 ku NBS. N'ategeeza babadde ne Roger n'amugamba naye Cuts lwaki teweesonyiwamu ku social media? N'agamba mumukubye nnyo Red Pepper baani ab'olugambo, okitegeera mwenna mwogera ku ye, okitegeera. Kati yabategeezezza ng'ebyobugagga amaze obbiraga nti mumwerinde ng'akomyewo. Ayina mansion, ayina amayumba gabapangisa, blood yayina bingi nnyo ebyokukola, mwe muyina bitono, okitegeera. Tulinze MC Cuts akomewo. Ndowooza bakomawo in 1 week kuba bagenze Grenade, Fiki, MC Cuts, Epasi, DJ Roger, yes, n'abalala bangi nnyo abagenze kweyo show ya DJ Shadi eri mu UK. DJ Shadi nyongera okutegeeza nti muganda wange show y'amaanyi nnyo, era nyongera okutegeeza nti celebrity track omulundi oguddako ogiteekanga ku list kuba kati ffe tuliko ate simanya amawulire ganatuka ku bantu nga tetugaba wadde. Alan Cruz gemanya Mr. Handsome, celebrity track, subscribing, follow me on Instagram official Alan Cruz. Trending showbiz mwebale nnyo. Tommy Lee nakulabye wa postinze ku Facebook nti oli w'amaanyi muganda wange. Ashback Kato, happy belated birthday. Webale nnyo kubeera ng'okula muganda wange. Katusuubire emyaka egyo ogenda kubanga ate oli w'amaanyi nnyo. Singan naye webale nnyo. Kakensa webale nnyo. Ali awo omulala gwe tulabye divorce.
Ritakagwa naawe oli w'amaanyi. Bosa oli w'amaanyi. Bannange ba bloggers bangi nnyo abapostinga celebrity track. Bannange mwebale nnyo mwebalire ddala. Thank you guys. Musubscribinge mwebale nnyo twagala omwaka guli mu kuggwako. Twagujjiramu wakati celebrity track naye you guys have supported us. Bannange namwe abaagala Mama Brighton. Abakyala abaagala Mama Brighton mwebale. Mwekubireko mu bugalo, mwekubire mu bugalo. Buli mukyala ayagala Mama Brighton. Gwatanalabako Mama Brighton genda ku Facebook page yange ngobeera Alan Cruz. Ojja kuseko gweri oli Mama Brighton mubi. Tugenda nakugulawo YouTube channel ya Mama Brighton of very soon, yeah. Ukamera divorce kwali nnyo. Alan Cruz ku microphone kwendi bulungi nnyo. Tubikola abo. Divorce Alan Cruz celebrity track. Abala bakola 7, 8. Anyway, subscribe guys, temuva ku celebrity track. Mbeereko, bovaako, gendo yeze ebintu, bomala okoza ebintu. Koma wala celebrity track, musibe bulungi mwelaba. Yeah, tetuli Kampala blood, tuli London. Win London. We worked for this, we worked so hard. This is our hustle, man. I told you I'm retiring 1st June next year. I'm gonna build my house in Munyonyo, then I retire. I got money, I'm rich. I've worked 15 years, I'm rich. Celebrity track. Subscribe.